twali mutawana tugenda owachangulu wangu aba owachangulu wewo owachangulu wewo owachangulu wewo owachemangayo Savambula mukola chiwane Savambula ayo siyama chala webiroto byange oyo si madamu yo madamu wa Fred Maswesi mukola chiwano aba bakataye Lusimude ya Savambula madamu webala katete ye newe nandi badenze muduka sande kalese yo ya laba receptioni gadi akatete ite kajja receptioni yo kajjayo olo sitting apparatus sebo bila jangombo muchibina ngabi kulemana ebo byakukwana oyogera olozongo apalaka siwa kajewa mwagala kummanyira akatete yo kagala nyo waje akagala nya akatete tokawane bwa jangu nkakwaziko gatwa waje jangu nkakwazike ebyokungo bakusomero mebiri eri masipesa chima akatete nkakwazike munawo yambale okakano wero omutima Oli serious madam tongoba chachi kumazeke emirembe katete kachime numbe la dala numba sibya kulimba numbe la dala numba ntida sibya kulimba naye kadimbo ina amagezi bulungi mutogo wajja wano kolaki kusoma naye maada musogambe yajja okusoma okulya talya okunaaba kanaaba sikolo fizi zange zifira bwerere zensana kuwasa bestimani anego wa bestimani mpo okutiibwa nga okopagalo yala kubira kopagalo eno buuza ku mulamu wo oli mugobe wajja jangu wano soka wetunuulire gadimba yase madam engatto zisusumbuse sokisi nno zowa leka tulabe ensawulo eti madam ensawo yange erimu bintu byensomesa erimu bitabo ye madam kale bijjeemu ndabeko ku notisizo yangu kati kiki ekyo kakopo kange nebuli obw'abaana tebunzikusa gwe mukulu mukama katonda kadimba kiki ekyo kekasowaani ate mbasiirye comfortable kekasowaani ate ekyo ki kibooko proof kumigo gye mutukuba oyagala onkube nga ndi empty tasiri empty edi bisaapu kale abazadde muzaala naye yakuzaala ayina ennaku jyayo bintu tontunuulira wano mukama yesu leeta gadi akalega kamama naume wakajjawa ekyo kireega kapale yakimpa munkyekumise nyinza okulaba omukazi wange ow'ekirootona kati kiki ekyo leeta okwata mukene si mukene eyo tooki ogikozesa ki ku ssomero kumulisa biseera byange bya maaso kati gwasemba ebiseera by'amaaso genda bifunana tesobola kusemba paka lwendifa
ojja kumala oyite wasiri mu mwaka ogw'omunaana bitundi givaamu leeta mpa nakano twakakutuma balete ku ssomero temwaka ntuma nakeeretera nzekka okakozesa ati maadamu tomanyi mugaso ogwandabirwamu nzeerabisa nga neebase akatabo kabasenga wakanoonya ki mu nsawo y'ebitabo jajja yaŋŋamba neekuumise nkuzeekuze nina okumanya ensonga ezimu naye aba bakuzaala lwakumeka gaadi yose madam ate ebyo kyakunywa guno si mwenge ogwo mwenge ebibuuzo bwe binnema nkanywa ne kansabulamu obwongo lwakubeera kansamula siita oba ekika nalonda kirala ekyo biweddemu madamu konkomola konkomodde madamu amukunkumulenge madamu ani yakutuma emindi ssebo madam eyo si mindi kiki ekyo abo bajjajja wetuli baaba bajjajja gadimba bulijjo alina bajjajja tulinga kinaana era omuntu amumamankisi tujja mwekolerako batera kujja ndi bajjajja bata tebalina kiseera we baagalira kati bayitirivu bangi nomwemindi asera bayitirivu abalina bayitirivu musukulu lwaki otukazakaza tutulabawo muyise mujje mu kyokubiri mutwale mu kyomusanvu ate toyise ono yekka muyise ne munne ono muteeke mu kyawansimu jajja woto bukoze bajjajja bagambye nkole ntya ono muyise nekyakugamba kyonna kikole oba sajja tujja kuwokya jajja abakuyimiriddeko bakole ki ngenda kubookya ensonga ze ez'omukwano wazikolako bajjajja be bakola ku nsonga z'omukwano madamu tewandise bere bajjajja bagenda kusanyawo bajja kwokyayokya bajjajja bakola ku nsonga z'omukwano bwekiri bazigattawamu banyiga basobola okukola kye baakola bajja kuyingira mu kateeteeyi madamu bajja kuyingira mu babeeremu bazanyire zanyiro omwo mu kateeteeyi kale jjajja jangu oyingira oli madamu madamu akubyakadduka amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku sayiti yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kuba tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba tulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka
ku nyumba ya kiyamaka apartments muzikiti ekereziya so oli wambulira kikwagendo giteeka nsolo determininga nengamba otutekewo y'abantu 10 otutekewo y'abantu 5 oba tutekewo y'abantu 4 soko tulambuliye ku migaso nanyini nyumba zino jagenda ofuna mu biodigest eno gyemukoledde kakati nanyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nawe nkikyo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja neekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo newe manjagala simbawo omuddo kisoboka n'oba oyagala simbawo omuddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno levo kwetuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube gulina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli